بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Twebaza Allah jalla jalaluhu atukolere enteekateeka zaffe zonna zitambulirako. Tewali atambulira ku ntegeera ye wadde ku maanyi ge. Yadde otusiŋŋaana alina ssente akugamba nti maanyi gange. Bw'osiŋŋaanya asoma ng'ali mu kibiina ye number 1 naye yeewaana nti nze ndi mugezi nnyo. Naye nga byonna ebyo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo emirembe bidde ku nabi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Enteeka zigenze zisira kwogera nnyo era ngenda kwogera butono mumalirize insha Allah. Tugenda kwogera ku bintu bina byokka mu dakiika ntono nze malirize. Waliyo ebintu bina na buli muntu yenna byalina okwewala mu nsi muno, era nga n'abaabikoze mu Ramadani muno baafiiriddwa ebintu bingi. Abakyala babikola n'abaami ne bakola ki? Ne babikola. Ebigambo ebyo waliyo omumanyi w'obusiraamu omu baali bamuyita Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yatusomesa ebigambo bina n'ayogera ebigambo ebyo ng'agamba atya? Yatugamba nti arba'un, yatugamba nti ebintu bya miteeko ena. Yaakulu arba'an, bilya ebintu bina. Atugamba nti woba n'ebintu bino bina bijja kukulyako ebirala bina obifiirwe. Byenjagala na buli muntu yenna ali wano olwaleero agendeko nabyo afunemu ekyokuyiga mu bigambo ebyo. Yagamba ekisooka yatugamba nti ashuhu, yatugamba nti omululu, yatugamba nti yaakulu lhaya, yatugamba nti omululu gulya ensonyi. Tewali muntu yenna aba na mululu okujjako nga talina nsonyi. Tewali muntu asobola kulwanira pakuli y'ennyama ku mukolo okujjako nga talina nsonyi. Taliyo. Wamutegedde bulungi? Tewali muntu asobola kulwanira ssente okujjako nga talina nsonyi. Bwetunuulira omukyala akugamba eka nti ompadde 2 ssente, tesijja kumala n'azikasukaawo, aba alina ensonyi? Aba talina. Wamukitegedde bulungi? Kaakati omululu ogwo abantu bangi tuwangaala nagwo, naye nga twerabidde nti ensonyi y'ensibuko y'empisa. Y'ensibuko yaki? Ey'empisa. Buli yenna ataba na nsonyi ajja kuba n'omululu na buli mu nsonga yonna. Tunuulira olwaleero. La ilaha illallah. Omanye ekyambaza abawala abatenkonamye? Omanye lwaki? Banoonya bafuna omululu gw'abasajja. Basajja bamwagale babeere bangi. Kati ayambala enkunamye alage figa abakole batya? Nabi Muhammadi sallallahu yagamba nti kullu dinin, yaganna buli ddiini yonna khuluqan, eyina empisa zaayo buli ddiini. Olaba abantu abatali basiraamu, abalokole, abakulisita, abatabeniside, balina empisa yaabwe nga bo mu ddiini yaabwe. Naye Nabbi agamba nti wa khuluqul islam, empisa y'obusiraamu alhaya, z'ensonyi. Yenna ayagala okuba n'ensonyi ajja kuwona bingi. Oba munfuna bulungi? We munaaba n'ensonyi munaawona biki? Munaawona bingi. Kati buli muntu yenna alina okwerwanako nti bw'anaaba talina mululu wallahi ajja kuwangaala bulungi. Kiki ekikulwanya n'omuceere? Baleese eddiishi y'enkoko olwo ogirwanira? La ilaha illallah. Abakyala babeera mu jjokooni ewo olabira ebizibu nga tuli ku mukolo ng'emmere weeri nga bebafumbye. La hawla. Owulira ebigambo ebyo.
buli omwasika buli omwase nazawwe mukaveera tebimukwatako ebyaga oba kuswala kanswale naye awo tugamba nti oba busiwufu bwa mpisa buli omu ayagala okubeera n'ensonyi yeewala omululu omululu gw'essente gwesonyiwe omululu ogw'emmere kola otya gwesonyiwe naye mu bintu byonna ate bino bitambula we biti wammanga kambibabuulire bw'oba n'omululu olina okubeera ng'oli mukodo ng'oli muki ng'oli mukodo ate omuntu aba n'omululu era ojja kumusingana nga alina n'ensaalwa oba mutegedde bulungi tewali muntu alulunkanira bintu okujjako nga tayagala bimuve kubanga ye w'omululu ayagala buli kintu kyonna kibeere kikye baleese ennyama bakuwadde ate lwaki obuukira ebijanjaalo ebiri eri kiri yagala bakikuleetere nakiri baleete wano kwegamba bali bonna bafiirwe byonna bibeere bibyo la ilaha illa allah kati ensonga eyo yaleetera abantu okubeera obubi era bwe oyagala okumanya omuntu talina mpisa mulinde ku mmere mulinde kukiki ku mmere wonalabira nti talina nsonyi leeta ssente ziteekaawo ekyokubiri leeta abakyala obateekaawo ate abasinga okuba n'omululu gw'abakyala be basajja iyo omusajja wafuna buli amuyita mu maaso oyo nga nkubye oyo n'agenda owokubiri nayita nti oyo nga asinga n'omuzi oyagala kiseruganda gwe buli ayita gwokola ki ogwo omululu ogwo ogenda okwesiŋŋaana nga tukyalina nsonyi oli mu kuswala buswazi mu bantu kati ayagala okwekuuma n'ensonyi abeere yeewala omululu nabi muhammadi salama yagamba nti inna alhayaa min alimaani omuntu ensonyi zamubukatu kitundu kukiki kubukkiriza anaaba n'ensonyi anaaba n'imaani ntegedde bulungi ekisembayo kweyo ensonga omukyala yenna eddiini ye erabikira mu nsonyi mutegedde bulungi feno mubasajja okutulaga nti alina imaani ena kujja ku muzigiti asaale ayambala ku nkufiire empale ziri mu ntumbu eno qur'ani asomako tetugamba nti awo oyo wa imaani oyo waki kati omukyala yenna okutulaga nti kituufu alinamu ku ddiini ensonyi oyambala otya oyogera otya olina ensonyi mwebyo ebintu byonna oli otya abakyala abasinga obungi abatya okuliira mu bantu naye oli omukyala gwosiŋŋaana nga ye oba baami eteekawo esiniya tukwatemu ate buzibu ki temuli bantu bannange n'akwatira awo ne wabeerayo omukyala nga ye mukunyumya emboozi talina buzibu bwonna mu takisi bawanyumya n'abantu naye n'agyessaamu n'agyeyingizaamu talina buzibu bwonna tayagala kumanya naye ali awo kasita omusajja byokola wali omwami asobola okutambula ne mukyala we omwami n'asingana mikwano gye mu mmotoka egi kati babanyumya emboozi omukyala naye kumba emboozi agimanyiiko omukyala omutuufu alina ensonyi alina kusirika oyo gutugamba nti alina eddiini naye atalina amugenda okumulaba tata gundi olaba nange onyumya ki okwo kuba kubula mpisa mukyagedde bulungi kati yenna ayagala okubeera n'eddiini omukyala eddiini ye erabikira mu nsonyi nabi musa nga bwe yasisinkana abaala ba shuaibu nam abaala ba nabi shuaibu kasaya besisinkana bwati ekyamulaga nti bakyala banaddiini kwejja gye yali nga bonna bazze batunuulidde ku ttaka tebagala kumutunyira mu feesi ye neera omukyala akyakubuuza nga okyadde mu maka nga tewali bbaawe natakutunuulira era akwetegereza seeka mugyebale ewuwo muli mutya okanya okutuusa maaso naye nga yakatadde maaso akutunuulidde bwati talina buzibu bwonna kati oyo ensonyi ziriwa nolwekyo bannange tubeereko nekiki tubeereko n'ensonyi wallahi obeera n'ensonyi ebintu bingi byowensonyiwa okwogera tumala gakola gatya tumala gwogera yogera saba allah azituwa ensonyi ya rabbul alamin ekyokubiri ekyo nkivuddeko obudde bweri kugenda ensonga namba 2 sekono yatugamba atya yatugamba nti alhasadu yatugamba nti ensaalwa yaakulu limaana ziri obukkiriza tewali abanansaalwa n'abeera mukkiriza taliyo
tasobola kubeerayo ku duniya wano ayina ensaalwa ate n'abeera nga abakyala abo bemulaba bo tebaagaliza bannaabwe abo kale kano kankabagambe omulembe gwe tuliko olwaleero kuliko abawala bangi nga si bafumbo wemuba temulina nsaalwa ku bannammwe lwaki temukeera ku makya n'ogamba bbaawo tinakulabiddeyo omukyala omulungi owokubiri nakulabiddeyo muki omukyala owokubiri mukwagaliza mumpoowa onzizeeko oyo naye tetwagaliza bannaffe nabi muhammadi yatugamba nti la yu'minu ahadukum yatugamba nti teri omu mumwe mu bantu mwenna oba nze oba omukyala yenna agenda kubeera na bukkiriza agenda kubeera na imaani nzijuvu hatta yuhibba li akhihi okujjako ng'ayagaliza muganda we yenna omusiraamu oba atali musiraamu yenna ma yuhibbu li nafsihi ekyo kyeweeyagaliza oba omwami mulungi ng'omwagala nnyo mwagalize ne bawala abato abalala bakuzzeeko tegede bulungi naye ffe tetwagaliza bw'osingaana alina edduuka nga liri awo kasitoma bw'aweta ekkubo ng'amuyita oyo atunda feke oyo mufere oyo akola bwati n'alemesa era mugambe abalina amasomero nga badirekita omuntu aba alina essomero ab'amasomero baba n'ensaalwa tebaagaliza teri alina essomero ng'ayagaliza munne buli alina essomero genda okumulaba ne bwajjuza abaana nga tebalina wakusula asigala agamba nti nedda era wakiri abateeka ku ttaka wakiri agenda neyewola ebitanda agenda neyewola ebitanda bamubanja obukadde 2 naye ng'abaana bonna bafuuse basomero lye naye omusiraamu omutuufu akola atya omukkiriza omutuufu akola atya omukkiriza omutuufu agamba nze ku ssomero lyange kasampeza abaana 7 wenkoma we basukkamu ne bawera 1000 ng'akwata 3 abisinyikira neiba ntwale wa muganda wange oli naye asomesa bulungi ye omusiraamu naye olwaleero ekyani akikola la ilaha illallah era oli bwajja n'atuuka ku ssomero n'agamba nti ndeeseko wano abaana 2 abalala mbadde mbatwalako wali nabo 2 basomere wali atanga kwogera bigambo ebikyafu oli ku abo abaana babalisa mwezi bulandi abaana tebalya mmere abaana balya akantu katono abaana eddobe twelima ebiku nange wali omusajja omulala yalese wano abaana babadde n'abakola atya ezo zonna nsaalwa wallahi buli yenna akola ekitaba nko na imaani omuntu yena tayagaliza abanne taba na imaani bali beeyagaliza nga abasahaba nabi muhammad nkubulira akantu kamu ng'egye beeyagalizangamu kambabulireyo kano nabbi asengoka okuva e makka agende madiina basahaba abaavu e makka baali baavu tebalina ssente n'abakyala nga tebalina babaleseewa makka naye sahaba omu nabbi amaze okusomesa bayunga oluganda babeere kimu sahaba n'akwata sahaba munnoomu n'amutwala eka n'amugamba nzeeko ewange n'abakyala abakyala 2 n'amugamba nti naye ngenda kuwaako omu sigenda kukulonderawo londako gw'oyagala n'amugamba baabo we nakulonda ajja kugamba nti kulondedde talina mpisa naye weerondereko sahaba ali nalondamu ekinyulo ekisinga okuba ekirungi nti oyo gwenjagala munne n'amumuwalira n'omugamba mukuwadde twala muzaale abaana takyali wange walabye sahaba oyo kumwana asobola okugaba mukyala we n'ompaako omu nga nseeka kankuweeyo olaba mutuma bawala bammwe nga nsisobola kukuwa kati omukyala ani asobola okuvayo naga nti nedda yuno omukuwadde nkwagaliza ono tewali kati fe tuli bakkiriza ffe la ilaha illallah era oli n'ageza jjaawo n'agamba nti buli afuluma ono gwenzita awo mutusindikayo seeka gwe aba asookayo naye oli bwajja n'agamba nti ngaba 5 mugamba seeka inna allaha maa asabirina bwe muba musembayo bwekomekeza muba ne katonda fe baseeka bwe mutusembyayo ku birungi mwagala okukola mutya olabye
kati abasiraamu ula hadithi eno nabbi yagamba nti iyakum wal hasada mwenna mbeewa z'ensaalwa mbaziizaako ensaalwa fa inna alhasada kubanga z'ensaalwa yaakulu alhasanati zirya birungi kama taakulu nnaara alhataba nga olaba emuliro wegulya ki wegulya enku. La ilaha illa Allah. Omukyala agenda ne bamutwala mu maka ga omwami amuwasa n'amuteeka mu maka ge nga musajja yali awasizzaako n'asinganamu abaana ba mujja we aba just n'atandika okubawalana tebalina kyebamukoze kyonna wabula kubawalana buwalanyi tebagalizawo kalungi konna. La ilaha illa Allah. Nga nobawo omwana oyo esenyisi bibiri anyiiga lwaki omuwa lwaki owa omwana sente naye okasookolanga ekyo omanyanga nti babakkiriza toliimu babakkiriza tokola otya. Omukyalo omutuufu ng'osinganya ebbaawo n'abaana olina kwagala baana bo kusinga abo bwokola otya abo bw'ozaala. Naye kakati mwe muwala n'abantu abamu bakugenda babbaaba amasimu naye naawe ekisanja kyoli kireke wajja kumulimbawo jangu onsudeko eno bbiri nyongeraako ennaku bbiri ate munno kwegamba gweyegera ennaku ezo nne wiiki ena bamale wuwo munno yasigala eri nga ali mukukaaba naye n'okkiriza kale manye gwanfaako ennyo olikola zulumu oli ati akikozesa nsaalwa kyayagala kwagaliza munne okola otya ogendeyo omulabe. Kati ensaalwa tuzikendeeze. Aba n'ensaalwa taba na bukkiriza mu mutima gwe. Taba na buki? Omanyi omu yagamba nti alhasidu majnuunu. Yenna aba n'ensaalwa abeera mulalu taba na magezi. Tategeerangako aba n'ensaalwa. Era bw'osingananga alina ensaalwa omugamba nti totegeera oli mulalu. Naye omugambiranga wala. Kuba yani kukubanga akusinga amaki? Amaanyi. Kubanga yalina ensaalwa bw'oba n'ekirungi awulira bubi. Bwe bakutomera era nawulira bubi. Kati n'omubuuza obadde onjagaza akise Luganda. Tayina ali awo bw'atyo. Kati aba alina amagezi? Taba na magezi. Kati buli omu yagaliza banno. Wallahi yagaliza banno. Ate Allah yakola ebintu bino. Buli lw'oyagaliza munne ekirungi ky'obadde weeyagaliza n'okisoosa wuwe ate Allah gwasooka okukuwa. Allah asooka kuwa ggwe ky'obadde okola ki? Oyagaliza oli. Buli lw'okola ensaalwa ezo ate gwe Allah takuwa. Allah takola atya? Naye gwe buli kamu noyagala kabeerekako. Buli kalungi konna. Kale ate yalina ensaalwa ayagala buli kyolina kikuveeko. Akasente oba oyina. Omuntu bw'agula emmotoka mu famire yammwe ogwo lwaki omukolera ensaalwa ya akhiri karimu? Yaguza emmotoka bw'omu. Emmotoka ebujja kukkira ku makye bayambe mwenna naye sebo gw'ologa. Okimanyi ng'omuntu asobola okuloga muganda we. Muganda ye gwe bamuzaala naye alina ku busente n'agamba nti paka zimuggweko. Paka zikola zitya? Naye nga gw'oli mu kuloga gwagenda okumusooka okufa mb'onaafa ogenda kulekawo abaana. Abaana abo babatwala ewuwe bamugambe nti Kasimu Muhammadi abaana bano babe muganda wo. Naye kati Muhammadi yalogaani? Yaloga Kasimu sente okumukola ki? Ate basudde abaana bo ng'ofudde ne bamutwalira. Kati abayambisa eki? Sente z'abadde alina okubawa abayambisa basome abagulire ku ngoye zonna wabalogaloga sente ne zimuggwako talina kantu konna. Kati gwoba oli musiraamu oba oli mukkiriza gukweri naawe ne weewaana. Mwenye abantu balowooza mbu kubeera mukkiriza kasi oyambala ekikaaya nozaako enkuufiira oyambadde ekkanzu alhamdulillah salaamu alaikum amanye okuba salaamu oyo mukkiriza nnyo. Ebyo si ze nsonga. Muveemu ensaalwa mu mitima gyammwe. Ate kanako kankogere ow'essimu ajja kagira. Mumanyi bamaseeka? Baseeka balina ensaalwa mbi nnyo. Madde mukimanyi ekyo? Baseeka balina ensaalwa tebaagaliza bannaabwe. Tebakola batya? Seeka munno wakusingaananga olina omugagga gw'oyina akuwadde ku kasente ng'atandika mpaka ajja kumukyawa. Njagala omugagga oyo amukyawe n'amukuggyako. Wamufuna bulungi?
era ojja kwesingana nga balina amasomero abasinga okwewala nabaseeka seeka ono alina essomero naye nga tayagala essomero lya seeka munne lyalina wali olaba ensaalo ezo ate ziri mu baseeka seeka bwajja nasomesa wano seeka munne nasomesa bulungi nnyo abantu tebamwagala nga lwaki bamwagadde ate wabeera imaamu la hawla ayinza okutabuka omuvubuka asomesa ate abantu tebamwagala nga nze nsaazizza abantu kumala emyaka 2 tebampaanangako ng'agenda amuloga paka ng'afa ekimukoze ekyo wallahi butayagaliza era baseeka bangi bakola ebyo nze waliyo seeka omu namugamba nti alina ekifo kye twamugamba nti twagala kukolerako omwo emikolo gyaffe mu kifo ekyo yagenda okukiraba nga tugenda kuyita abantu batulabe nga fe tukoze wallahi yagaana n'atugamba nti wali abalala bagenda okukolerawo naye nalina nabo bagenda okukolerawo saabalaba kumbe nga ali kugamba nti aba nabo bayita abantu bajja wano ku lwabwe nga nze wendi nze nina envi mu kirevu bo tebalina sisobola kukkiriza ekyo ekimukozo kyeki tayagaliza muntu yenna takola ki tayagaliza muntu yenna kati enkola eyo si ya ddiini bannange ayagala okuba ne imaani kwagaliza muki munne kyakola atya teyagaliza mwagalize bannammwe bamaama bw'oba olina ng'oli ku musajja oli bw'omu mugamba akwongereko w'okumeka abaana bave ku lujja ewaani la ilaha illa allah saba allah tusaasire ekyo kankiveeko obudde bubupeddeko kambalize nekisembayo nekinasembayo kambagambe ekigambo kino mukitwale bulungi mama mutulize bulungi nze natuuka akaseera nina bannyinange neŋŋamba nti oba nfune ssente ngula abasajja babawase nga nawe teri abakola ki teri abatwala neŋŋamba nti kati ntuusa okugula abavubuka omuvubuka mukwate muwa akakadde k'essente mugambe osamwannyinaze naye neŋŋamba nti tekijja kukola naye kati gwozaala abaana abawala nabo bagenda kutuula mu makaago kyoboka ababalala gye bali ate okaddiye omwami akyalina amaanyi muyite ngaye mwami wange omuwala oli mukwagaliza singezigezi bakola batya kakati muwulirize mulabye n'olwekyo ekisinga obulungi mukole obusiraamu kyebwetaaga okukola mutegedde bulungi gwe omuntu mwagalize tofaayo ku biddirira gwe omuntu mwagalize tofaayo oba nakuzzaako ki kwegamba kimuuza nakikola ku lwa allah nakikola ku lwani bw'oba wakikola ku lwa allah oyo allah mwennyini ajja kukuuma embeera yennyini eyeterere ebeere bulungi nga bwe yali mutegere bulungi naye we munaagaana era bajja baleeta lwampaka ate mukkirize babeerewo ate naawe ogumirewo kale ekisinga obulungi mukikole ku lwani we munaakola ku lwa allah allah agenda bayambako embeera yeekole ki etereere bulungi mutegedde bulungi ate ekyokubiri mukimutamanyi obeera mukamba buwulira abasajja okuba n'omukyalo omu sometimes si kirungi wali omukyala gosobola okuwasanga jjukira allah yakola omuntu ng'azaala abaana omukyala yenna ng'omusaayi gw'omwana ogusinga obungi gusika kuzza bukojja kati oyinza okuwasa omukyala nga bakojja b'omwana wo bonna babbi oluusi nga bonna basirusiru teri abaana magezi mukyala n'alyoka kufukumulira abaana 9 bonna nga basiru temuli ategera yadogo nga n'omukyala kennyini musiru
nga naye amagezi temuli naye ng'oluusi Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuyisiza mukyala namba mmeka azaale abaana ate abanayambako baganda bebabe bano abasirusiru okubeera obulungi naye nga ye mukyala ali awo agamba kimu tewali kyokka agagawuuta gwonna temuli gutegeera naye obulayo omulimu gwe gwakola ensonga egi saagala la ilaha illa Allah taba Allah tusaasire nze kitange yawasa omukyalo omukulu n'azaalawo abaana n'aleeta maama wange n'amussaawo naye njagala saagala balimba nti olebe yasoma okuzaala nze mbasinga okutegeera wallahi sibalimba bankubira n'essimu ne banyumisa ate nange nenkagasaano kituufu owamunfuna bulungi kati ate taata n'adda awasa omukyala namba 3 ate ye n'azaala abagezi ennyo okusinga ffe wallahi nga bagezi okutukola ki naye nga nti laba naye nga maama wange yagambanga kimu nti gwe sina buzibu sina buki zimba buzimbi maka oteekemu omukyala wallahi maama abasinga badduka ne banoma maama akyaliwo afumba nti maama golaba wabaagaliza era baliwo ebajja bo ate bajja nansaalwa katugobewo naye maama ne mugamba nti gwe kyewakola kakulwa Allah gwanaasigalawo paka aliwo kati bwogu bali bonna bakuba emisinde maama waali anti kyembagambye bw'okola ku lwa Allah akukwatirako n'okola otya naye bw'ogaana ate bakutwala buki butwazi ekyokusatu egisembayo ensonga njigaddewo nayakusembyayo kano omumanyi oyo yagamba nti alghadabu nti obusungu yaakulu al-aqila buli amagezi tewali abana busungu nayasigala nga ategeera kujjako naye abeeranga omulalu buli yenna anyiiga taba namaki abakyala banjulira omusajja bw'akuma weeka essaawa 8 ng'abadde akumangawo ssaawa 2 wowe omubuuza nti ovaawa omubuuliza bweru ng'akyali bweru oba omubuuliza mu nnyumba bamubuuliza bweru abeera ku mulyango nga gw'oli munda kyokka obudde bugenze n'omubuuza ovaawa sooka ombuulire si we mukola naye nga kikosa ekyo kiki obusungu buyitiridde naye nga weerabidde nti omwami wandibawawo ekijja kimukose bweru ate okaabe kati tewali abana busungu n'asigaza kukola ki kutegeera bamutegedde bulungi bannaye kati buli omu alina kwewala ki buli omu alina okwewala okukola ki okusunguwala kambaweyo akantu kamu omusajja omu basajja abagezi abaaliwo keva mu nsi yeewaabwe agende mu nsi endala anoonye emirimu akola afune ku ssente n'awasa omukyala nga mugole bwe yawasa omukyala nga mugole n'amugamba nti nkuwasiza naye ni mwavu kati kankulekewo ngende noonye ku ssente mu nsi egiki bwe yagenda yamalayo emyaka 40 bw'obeera gw'osigalawo mu maka bantu tebasobola kuguma b'omulembe guno olaba omukyala w'essaawa zino omuleka wano n'ogenda e Saudi wano omwaka ogwo naye atalinaamu imaani tasobola kuguma kakkana kaakati buliza kigambo kino omusajja ono yamala emyaka 40 ng'akola ebweru omusajja gwe yali akolera yali mukama we yamugamba nti tompa maali tompa ssente za kukola buli mwezi wabula ssente zange zinkuŋŋaanyize emyaka wezinaggwako ompe zonna nkole ntya wezaggwako n'amugamba nti mpe maali yamuwaamu ŋŋamiya yamuwaamu ki kati omusajja ono bw'akwata emaali yafuluma agende aba yakafuluma bw'ati ebweru n'asiŋŋaana omusajja ku kkubo ng'ayimiridde omulala nga naye alina ali kuyimba agamba nze ndi musuubuzi bannange mumpe ku ssente nina byentunda mbadde nasaba munguleko ono n'ayimiriza engamiya ze n'abuuza ono akuba kerere otunda ki nga ssente bawo mmeeza yadde ebbaafu ng'otunda nnyaanya n'amugamba nti nze ndi mutunzi w'amagezi ntunda magezi n'amubuuza nti ngatunda ssente mmeka ati buli magezi ompambe engamiya eje ono n'agamba nti nava ewaffe ndi mwavu engamiya zange bakampa ate nzijeko nkuwe n'amugamba nti mpe engamiya emu nkuwa amaki ono n'agamba nti kamuwe gandinkolera bamuwa amagezi ga mirundi emeka naye amagezi agamu ku go ge yamuwa yamugamba wabudde bugesagala kubyogera byonna yamugamba nti musajja gwe amagezi gendi kuwa bw'onyiiganga oba n'ofuna omuntu nawe nga kukosezza naawe tomukosanga sulanga n'okwejjusa
tisinga nakoze bwenti naye nga tokikoze. Gwe baguza amagezi yagamba kisoboka kitya bankuwanidde omukazi nze tekamukwanye banzibyeko ssente nkwata mu bbiru nga lwasi kisimutta namugamba nti obeeranga n'okwejjusa naye nga tokoze eki obusungu obukuumiranga omwo bwotyo. Omusajja oyo n'agenda n'agamba nti nze ngenze. Bwe yagenda olugendo lwali luwanvu emboozi mpanvu naye ndikujjamu ekyo kyokka. Mbagambye yaleka omukyala okuba n'emyaka 40 ng'ate yamuleka mugole agenda okudda eka gye yaleka omukyala azze ne ssente azze n'engamiya ze agulawo oluggi yasingana omukyala wali budde bwa kiro oluggi tekwaliko kinyolo yayingira buyingizi atuuka mu nnyumba omukyala yeebase kumbe omukyala alinayo omusajja omulala ku buliri beebasaaba. Omusajja ono yali alina ekitala wano ng'akikutte n'akijjayo n'agira bw'ati akola atya bonna abaddeko emitwe n'ajjukira gye bamugambye naga nti naye nedda kandeke sibatta. Bw'aba afuluma mu nnyumba nagamba naye lwaki sibatta bankoze bubi nnyo n'addayo n'awanika ekitala naga nti naye kambaleke yekiwanika emirundi egi. Bwe yamala n'afuluma nazzaawo oluggi bali tebaawulira ye n'agenda. Bwe yagenda n'anoonya mukwano gwe ku kyalo n'amubuuzaako awo ne beebuuza ne bagimyanyumyamu teyamugamba nti natuuse ewange ng'embeera bweti yeriyo yasiika buki. Kati mukwano gwe n'amubuuza ekibuuzo nti owaayo ow'oluganda otuuseeko mu maka ago namugamba nti ahaha nze nakatuuka sinabagendako waka. Munne n'amugamba nti mbadde nkusaba odduke mangu ogendeko eka. Namugamba nti bona agenda eka wali amawulire ag'essanyu bona alaba ojja kutya. Namugamba nti wali ogenda omukyala wamuleka ali lubuto yazaala omwana wa mulenzi omwana yakula muvubuka mukulu naye maama amwagala nnyo ne maama ayagala nnyo omwana balya babiri basula babiri ku buliri. N'amugamba nti era bona agenda katojja basiŋŋaana aba nga beebasi n'okunaaba kulya ojja basiŋŋaana nga balya babiri ku sowaani egi. Musajja n'agamba nti wallahi mbe kutta abantu bano mbadde ngenda kutta omwana site n'omukyala famire yonna agikole ntya ngisaanyeyo. Nagamba nti akasajja kangozizza amagezi nga matuufu naye nga yamugamba ebigambo ebyo ng'ali mu nsi ndala agenda gye si mu nsi ndala kukuuma busungu. Ntegedde bulungi tebannaye bw'owulira akasimu ka bbawo nkakaaba ayogera n'omukazi lwaki opapa abakazi olina bangi ndowooza olaba weyogereranga eri ayogera naani olina kugumiikiriza oba mutegedde bulungi bannaye. Wallahi buli mukumba obusungu mujja kuba n'amaki oba mufuna bulungi bannaye nolwekyo nga mmaliza nabi Muhammadi no hadithi gyensembe yagamba nti laisa shadidu bisuraa innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab. Nabi agamba nti ow'amaanyi siyo ayanguwa okuyomba amangu. Abakyala ow'amaanyi siyo yayomba amangu. Munniba abakyala naturally bagala nnyo katono bwe kati yapangulukuse dda. Naye Nabi agambye ow'amaanyi siyo yayomba amaki oba asinga amangu eŋŋuumi. Innama shadidu mazima ow'amaanyi alladhi yamliku nafsahu yo yafuga obusungu bwe afuga omutima gwe inda alghadabi mukadde ng'akoze eki asunguwadde n'agamba kanzikakkane sijja kuyomba sijja kuvuma sijja kulwana. Naye buli lw'onyiiga wallahi toyinza kuba na magezi. Mabulira akantu kamu omuntu asunguwala waba alina amagezi ye yandibadde nga bw'anyiiga ate akuba TV ate n'agikuba ebikonde ate n'amenyamenya amasuwaani oyo sabeera mulabu oyo. Omuntu bw'anyiiga nga alina amagezi takola ebyo. Wabula talina magezi nga omanya baafuuse mulalu ate amenya amasowaani akuba ebidomola etteke n'asambasamba ebintu eka n'akuba omulyango n'akuba essimu wansi. Kati omulalu si yakola ebyo. Kati tewali muntu aba na busungu nga alina amaki haqqan wallahi ne bw'abeera seeka ne bw'abeera ani tayinza kuba n'amagezi. Kati kikyemaliza nakyo buli omu yewala okukola ki kyembadde neerabidde Nabbi yagamba sallama nti nno inna rifqa nti obukwata mpola tebubeera mu kintu kyonna. Nam obukwata kiki obukwata mpola
tebubeera mu kintu kyonna okujjako bubeera mu kintu kyonna illa zaadahu okujjako ekintu ekyo kibeera kirungi nnyo nga kirimu obukwata mpola bukiwunda nekibeera kiki naye ate wala yanziu min shay'in singa bubula mu kintu kyonna obukwata mpola illa shaanahu ate gisigalawo omukyala waba tesimukwata mpola obufumbo bubeerawo tabana bufumbo newabeera mwami nga simukwata mpola tebayinza kumala mubufumbo kumala mwaka ogwo niwezibeera myezi 3 nolwekyo mwena nga mmaliriza mwewala ebintu ebyo byekoze eki byembabubulidde bibadde bina naye kimu sijja kukyogera Allah ekitegeeza temwagala nkomewo eno olaba nga olukungo baganya mubabuulire ekirala ekyokuna batugamba nti ashahawatu obwagazi takulu sabura wuli obugumiikiriza bw'oba n'obwagazi bw'ensi toba na saburu bw'oba n'obwagazi bw'abakyala buli gwolabako oba omukyala n'obwagazi bw'abaami toba na bugumiikiriza buli gwolabako tugendeko mu nnyumba buli emu w'ebintu ebiwangaala kasoba n'obuki bwe muneewalayo obwagazi bw'emitima gyammwe obwagazi bw'edduniya obwagazi bw'abakyala obw'essente obwaki mugenda kubeera n'obugumiikiriza mu mbeera yonna saba Allah basaasire abakutegeera ebigambo ebyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh